Omutima. Watch. Jango mtu wa mukube tena chonchi bale. Kakati. Jangu musenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamemanja lyerinnya lyange nedira mutima omuyanja era nga awekitiibwa Charles Kutamayiga yakyali Katikkiro wa Buganda. Ndi ku hamu mwana eno mu gym ng'era nina omwana ow'obuwala gwe ngenda okuba nga tunyumyamuko naye naye njagala okusooka okubajukiza nti 31 August gwe gw'omunaana guno gwennyini gwe tulimu naye nga 31 ffenna tugenda kubeera Lugogo nga tucelebratinga ekyambalo kyaffe ekya hijab n'okumotivatinga abaana abato ab'obuwala okubeera proud nakyo n'okubeera nga tubategeeza nti obuvunaanyizibwa butandikira ku mmwe abakyambala okubeera nga mukidifendinga. So n'olw'ensonga eyo jangu tweyungeko nga gwe omwana w'obuwala naawe omukyala ali eyo waliyo activities nnyingi nnyo gwali depressed nga tolina gw'oyogera naye bacoaches gye bali omulundi guno babwereere jangu gwe bagaana okukola nga tomanyi kyakukola otudde waka tokimanyi nti osobola okukolera ewaka. So mujje ebintu binnyinyi ebyokuyiga gwe eyakowa music naye nga tomanyi kyoyinza kukola ku mukolo gwo jangu naawe olabe kikyoyinza okubeera nga ate weekolera. Akaswayiri ne hena gye biri mukeereeko musooke mubikole ate obeere nga olabika bulungi nnyo ddala. Olunaku tugenda okulumalako ogende okudda eka nga Hajji agamba kyekyo. Ate bo aba Bubbles Beauty bakugamba nti gwe skin ekutawaanya okozeseza buli kimu owulira kooye. Genda ku Bubbles Beauty babeere nga ate bategeeza skin yo ne bw'oba oyina embalaba ezirina emputtu nga zaagaana okugenda bajja kubeera nga ate bakukolako.
basangibwawo ku New Pioneer Mall ku level 4 room bagita PH 106 genda obabeere ng'ate bakukolako naawe wennaali eyo ng'enviiri ziganye okukula naye ng'olina nakyo oba wazikolamu era balina akazigo akalungi ennyo k'osobola okubeera ng'oteeka mu nviiri zo kossa naawe abasajja abalina ebirevu nammwe musobola okubeera nga mukozesa oili waabwe ate bo aba Ramen Hair Sport bakugamba nti enviiri z'abasajja bazikolako bulungi neddala kawaifayi okasangawo ate okukosa ne kamasaaji ku mutwalo gwogumu ogw'ensimbi basangibwawo Kabowa ku kizimbe kya St Anne ku kikubo eky'omukulu w'emmamba that is Gabonga Road so mugende obabeere nga babakolako subscribinga likinga ate era osharinge ndina omukyala agenda kubeera nga atibuuzaako mwana wa buwala ali wano yeewuunyisa akuba bikonde nabyo abikuba nga asigadde ali decent kekiri ntuli mu lugendo lwa Hijab Nation tugenda kuba tunyumyako naye era tugenda kuba nga tunyumyako naye atubulira olugendo lw'enno olw'ebikonde nga mwana muwala muto alibeddemu atya n'abeera consistent ate nga nekyakola akyagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli otya Zahara? Buzaako ku balabi baffe n'amannya. Buzaako ku balabi baffe mwena twenzo tulaba amannya nze Nandawula Zahara nga ndi ku National Team Uganda Bombers. National Team Uganda Bombers. Abakubi b'ebikonde babayita ba Bombers. Si boxers. Omanyi badde manyi ba bomba bavuga nnyo. Zino bondi. Bombers kuba tuli Bombardier. We bomb. You bomb? Kuba kikono kiba kyama. Okuba ekikondo kiyita bombing. Anti kiba kyamaanyi kati ebanga bomb kati omukono gwonga gw'omukamanga. Erinnya twalijoma nti Bombers. So oli ku national team. Ebikonde wabitandika ddi? Ebikonde nabitandika ndi mu senior 4 that was 2018. Kati twali ku ssomero kati ebikonde byali part of the sport. Nali nsomera ku Sanjeses. Kati ne babireeta showcasing kati ne mbyegomba. Nange njagala mbeereko ow'enjawulo naye nkoze ntya. Kati coach najja n'atugamba baagala obizanya mujje mwewandiise. Nina mukwano gwange bamuyita Shalwa naye musiraamu. Tuvudde naye wala kati nanga jantuinde tetwagala kubanga bawala balala tulina okuba ab'enjawulo netugenda ne twewandiisa kati first days tezaali nyangu olina okukola road work osooka ku ssomero n'ogenda n'okola ki road work yaaliwo ova ku ssomero n'ojja mu uniform n'oyambala engoye ze za training n'ogenda ng'odduka kuva ku gym kuva ku ssomero paka ku gym katonga wenkana wataka distance okoka ka distance kanene kuva Nsanje paka Kyengera wowe towumulamu oba n'otuukira Mbudde osanga lutonyi ng'ekyagenda mu maaso kuba mulina bye mulina okugenderako ku lunaku oba n'osanga nga tebinnaggwa tokkirizibwa kulinnyawo kamotoka tekikkirizibwa mpoziko nga gweyebbye naye oba webbye kati ate fight oba onaazanya oti goba weeriddemu olukwe gwaba yeeriddemu so kati n'otandikira omusini yaffe maama ne taata kino baakiwulirako maama ne taata tebasooka kikkiriza nti nayingidde ebikonde nasooka ne mbagamba maama nayingidde ebikonde ne taata bagamba kirungi kati bo tebandaga nti oba kibaafekitinze tebaayaza kumalamu maama kati nabasanga banyumya naye omwana agenze mubikonde tukoze tutya ko maama muleke biyinza omumenya n'akola ki n'abivaamu nati agenda olaba gwe bakuba akanya kwongera leero nino naye kati kyanyamba kati yanzukusa okukola training yanzukusa okukola road work kati mu bikonde tukola weight tozanya nga toli mu weight ki kati nzezanya kilo 6 naye kasitoba ng'oli kilo 6 ng'oyisaamu tozanya kati wemba siinayo fight mbeera kilo 6 3 kati that means nina ozisala okomewo mu 6 kati twakitegeeza oba olina okuba n'omuntu akola ki akukubiriza nti zukka odduke olina kulya bwoti kati wemba nkola weight yanzukusa gwe zukka odduke genda ofulume kati nawe mba nganya okulya nga nkola weight ng'akubira coach omwana yaganya okulya ate nga luli tayogera nti oba afaayo naye akulaga nti afaayo nti obeere mu weight oleme kuzanya nga tolina maanyi Zahara so tusiigira ku kifaananyi kya famire yammwe nti
bafaanana batya bakkiriza ebifaananyi tuke tugambe taata abaagalanaga kale tewali buzibu. taata ye teyalina buzibu kuba mukkakkamu taata si mukambwe kiri mukkakkamu badda asapootinga nze kyenjagala nze ng'omwana we. buli kyojja n'omugamba abeera kasita kibanga nze kinsanyusa era kasita yalaba nti ebikonde tizahara musanyufu tugende n'ekyo kyafaayo kubuuza fayiti nakuba obuzibu bw'ayina tayagala kujja kundaba ng'oli mu fayiti tayagala bubimuyisa bubi tayagala mwana we kujja nga bamukuba ne maama kyekibi tayagala kundaba nga banfuba era baagaana okujja babirabira ku TV bafuna amaanyi gaaga biraba ne bamalako ate ne ku TV era tebalina maanyi kuba balaba nga baleeta eŋŋumi ewuwondeeza nga bagamba bato bange mukyuse kati olumu bakomyawo nga biwedde nga balangirira. olina emyaka emikaza? Olina emyaka 21. wamala n'oddayo ogonogamba kamalirize senior 6? Saamalirize senior 6 kuba yali atuwadde chance ku basari yegikujjako ey'ebikonde. Kati nasooka ne maliriza senior 4 era nali ku basari kati yali atuwadde basari ya senior 6 nasooka n'atuwa ate n'amala last moment neyekyusa n'agitujjako. Kati tukya tuli babokisa olumu abantu batusikamu embeera eri nti tuli babi tetuwuliriza kati nga wetuba ku ssomero kuba waliwo babokisa bannange agamba bali tebakuba bikalu bagira mu sikoola kale nga basikamu eri embeera eraga nti mwemulina ekifaananyi ekibi mu bannammwe okakana nga tuggyeko basale nendekerawo okusoma. Taata nga talinamu kasente ne maama nga talinamu kitegeeza oli famire gy'ovaamu yali teyeesobola bulungi? Yali teyeesobola yali yeesobola naye kati oli yali yatusuubiza ekintu nga baakuvaako nga bagamba zaala twamulekera oli yakola ki yamuweerera ate bagenda okukizuula nga tayimu eyiseewo nga tubagamba omusajja yeefudde takyatuwa. taata teyanonyanonyawo magezi gamba nti azaala yekaddeyo? yatuwa twafuna omwami yali wa Abia n'atuwa institute n'angamba nsome catering n'ate ng'ebimuswa bikwasaganya. Eno oli mu bikonde ate n'ofumbe? Eno ndimu olumu nina okwasa kati waliwo ennaku zemba ninayo fight ng'olaba ate obudde nabba mu kilaasi olina okusoma ate catering gy'okoma omusoma gyakoma n'okukaluba olina okusoma okubala nutrition kati ogatta ebikonde omutwe baagukubye ate omaludde mu kitabu si byange kati ne baŋŋamba londako kimu kyolina okukola nalonda bikonde. Nga ebikonde bino totyamu nti feesi eno wenaawuluba ngenda kuddawa bano banno nga tebakubamu n'ennugu? Yo stigmatization nagirina nga nnene kuva ku ssomero ate abantu tebasinga okwewunya nti nali musirefu mu ssomero bagamba omwana musirefu yayingira atya ebikonde kati ng'abantu abamanya nti nzannya bikonde bajja ne bagamba maama wange omwana waani agenda omuwasanga ayina eddibu omwana waani agenda omuwasanga ayina obunyama jjukira ab'ebikonde lumu tuzannya n'oyatika eriiso wano bagiyita kaati kati naye maama ye teyabifaamu buno bumanyi ozimba buno lwakuba abawala tulina bye twambala kuno ku mitwe eddiya waliwo eziri kati wozambala muno kikavaringa muno osigazaawo maaso namumwa olaba wano naye no fesi ebambike kino kye bagamba nti bamukubira bamwabye ebimwamumwa emimwa gyo giba bweru era tulina mouth guard lwakubeera oba tomanyi gikozesa weeruma era mu kamwa ne weeruma eno mumba muno. So kati ku ssomero bakubuulinga nga nnyo? Lwakuba nti kusomera ate saalina mikwano nakyo kyali kizibu naye n'oyo mukwano gwange obeera wekka era nga bakuba akadde ka kututa gwe waka nina okugenda ku jiimu situukira wakazo oluva ku jiimu nga ku ssomero nga nyambala nga ngenda ku jiimu oba ku jiimu then kudda so kyekyakwetera okugamba nti kangende mu bikonde ng'olaba n'emikwano tolina ate newaka anti n'embeera teyali nnungi that time kuba we nayingira ebikonde ate ne batuyamba ne batuwa basabira kati secondary yonna nagisomera mu bikonde
So wamala noddayo. So kati ebikonde bino ani goyinza okugamba nti ono inspirinze nnyo mu bikonde byange bino? Abanyambyeko okubiyingira byo nti muntu yansanyusa, teri muntu yansanyusa. Toyina gwolabiddeko, toyina menta nti annange oyo, toyina role model out of the blue? Kuba nze nakiyingira nze nga nze nti embeera yali enyize nesaga nti nalabira ku bondi kanyingire ebitonde, nakiyingira nze nga nze. Ate toyagala okuba ow'enjawulo. Kati ng'amaanyi ogeewulira? Ebiseera ebyo nali munafu nga sinayiga nti omuntu akola strength, nti omuntu akola cardio, naye era ng'amaanyi ngayina nga ngawulira. Kuba ndabye omukono gwo guwewukamuko. Kanyamulwa kuba neesabise. Kanyamulwa kuba neesabise. Weesabise? Jaketi. Ngambye gwewuka mangu, ekikonde kituuka mangu. Anti era oba olina obba ne speed, otaba na speed bayinza obbikuyira nga 7 nga tolina kye waakozeewo. Banna kati bw'oyingira mu lingi muno oba weetegese kyekijja kijje kufana kwonna? Kuba neetegese kuba training yo gye mba nkoze ebimmala. Kati nga tonnagenda mu lingi esooka n'oba nga olina kilo 6. Ziba 6 neba eyiseemu nti 6 point erina kuba 6.0 ne 6.1. Kama wange olina okwetooloola oba ogijjirako waggwa amanyi. naye lingi Togiyingira. kiki oba ozitoya ennyo ng'oli oyinza omutta? Anti munno waaba moyit kati n'oba omusinzako ka point bagamba weetooloole oba ogenda manju olina ogijjako n'okomawo ng'oli 0.0 oba n'oba anda yeba solution endala. n'oba nga mu 59 oba bulungi oba osobola n'okulya nga teweeraliikirira. Kati olya kinaki? Kuba nalabako golola ow'ebikonde alya kilo z'obuwunga 9, obukoko nga 5. Kati gwate mpulira nga gwasala obusazi obeera ne disipulini y'emmere. Yo tulina obba nayo kuba weogikozesa obubi gwabonaabona. Kati bano abali ennyo baba bagenda kukola ki? Naye aba alina kilo ze zalwanirira. Kati waliwo abamu nti kilo 7.5 abamu aba alina kulya already ali muyi. Naye kati gwe waliwo omuntu nga tayagala kwemenya ng'agamba nja kusala nga fight etuuse. Kati oyo agamba nja kulya kino nja kulya kino nawe oba anda oba ogenda ku rutiini yo yennyini y'emmere naye kuba oba olina obba byonna ne wejjamu okulya kati ng'ennyama kuba ennyama erwa mu mubiri. Kati gwe tolya nnyama? Bwe mba ninayo fight sirya nnyama ate waliwo abagirya. Kati kwe gabyanjawulo. Olya ki bw'oba olinayo fight? Nsiga kwettanira fruits kuba fruits tezitoopinga. Ozirya ekyemisana n'ekyeggulo? Ekyemisana ndya anti rutiini kyenkolera kati mba ninayo fight training emirundi 2 oba oluusi 3 buli lunaku. Eyo rutiini mba nina okulya emisana olya nga ebiheve. Kati emisana olya mmere? Emmere yennyini. Kati ojja mu evening training oba n'amaanyi. Kati ate wootali ate nabo buzibu kuba togenda bba n'amaanyi gakola training. Kati oba olina okulya n'ojja mu training kati n'ofuna amaanyi agasala ezo kilo era z'oyinako ku mubiri. Kati bw'omala oyingira mu lingi wano kuba ndabako oli gye bawa ebimwana ndaba babikulu. Bw'omala oyingira mu lingi muno osoosa ki? Osooka n'osaba Allah kuba moment nzibu nnyo kuba abamu bayingira naye nga tomanyi kigenda kuvaayo bebazima. Waliwo oli nga ze yeetegese ng'awulira akwewulira. Kati gwe nga naawe owulira omwewulira. Kati buli omu ajafuna munne. Kati oba olina okusaba Allah akuyambe. Kati kako example y'abaheve baheve buli omu ajja ng'agyewulira naye w'otasaba Allah ojjuka tomanyi kigenda kuvaayo. Abamu bavayo babakubye zinnokawuto nga yeebaza nga takyajjukira na biri mu ringi bakuba n'oviirako ebyaddala. Wali abaali baziriseeko ne baddanga wayisewo ennaku gye bali naye waliwo nawoli gwe bakuba akaba amannyo ne gasiba kati kyova nga badokita babeerawo awo amangu mannyo gasiba nga tukyagawulira anti kyekituyambako ne kanaako mannyo. Nkalaba nga mukawandula kaba kakola ki?
kakuyambako in case woba ogudde nti olulimi toluluma kuba kiri ekigo kyogwa olulimi ebya knockout olulimi luyinza nosigala wansi kuba amanya gaba gegasa kati olulimi welubeerayo kuba ndabe babakuba amamwa basooka kuwandula lwaki aba awandula anti waliwo oli gwe bakuba panchi neyitira ddala kuno kati muli ettama omumwa negwasama nefuluma wabweru kati waliwo oli gwe bakuba negasiba n'agwa wansi kati knockout n'agalinda kudda ate kati waliwo era olinga kuulaba eyo knockout n'agwa wansi n'aluma ebimwa kati naye bali bakubyeko knockout nedda allah mwebaza tebanstopingangako sikolanga ku knockout naye olina gwali ogiwadde na RC zange mu katabo kange mu record book yange ng'obawadde n'obakuba ebimwamwa mu byonna kuba nkyagalayo knockout tonnagikola njagalira ddala kuba mujjaji manya buli wali ago gatambula omwana yakubye munne knockout n'amuteeka naye lwaki mwemba mulwana abakazi mba ndabanga mu abazannya kuba ndabira ddala nga muba temulina kye mukola abakazi ekyo kankinyonyole kusinziira mu training yaffe na weights ate na category tulinamu juniors tulinamu youth tulinamu elite kati bali abalinga abazannya beba juniors youth naye elite muba serious kuba mwe be balondamu be bajja ku national team katosobola kuŋŋamba nti mwe be bajja ku national team muliwo emoti ekikonde kiba kyaddala nga kiringa kya musajja tebiri mu kwesasira abakazi ku bbeere wano muteekawo ki ebbeere twambala breast caps naye bakubawo teribeera affected terina buzibu kisinzira ku maanyi naye babakkiriza okuba n'amabeere amanene amabeere amanene bakati ebbeere eddene ng'oli mu bbeere eddene muba mulina kye munaamusibisa ate no ekirungi kya training oba boxing bw'oba n'ebbeere eddene nojja no training lisala ebbeere lisala mu boxing mu training nze nina bimanyi ebbeere lyali ddene naye kasabatandika training lidda kuli ku mubiri kati ate yalina obutono teribula bubuzi n'asigala nga talinaawo libula bubuzi n'obanga musajja mwana wange tokikola eriri okukyaliko balyabula kukyaliko nyabo kakati bwotunaba oti ku kifuba olabako oyadde akantu kuliko nga siraba segundi ogimaze ero sirakyendabye kuliko yeyongera kubula kuba wallahi ladem tekuli zaala watukola dde ekintu buliwo kasukoti nga libula nga ligenda training byokola mukola training zitya zino ezigoba amabeere nina mukwano gwange ebbeere limususeeko teyetaaga lya kikonde naye yeetaaga azikole just ye libuladde balina kuba mu training tagikoowa soba ogirekera olisobola okukumawo nze bemanyi bakomewo bemanyi waliwo gwemanyi alina ebbeere eddene naye kasita yatandika training muli oba negundi zetwambala ziganyira kuba zirina kubanga mugumu negadda kuli kati ogenda kujjako era oba olaba nti kuba nagange tegaali bwegati naye nagakendeera mugasiba nnyo ate nemukola training y'amaanyi naye wano nga bali kusibya oba towulya bulumi ebbeere nga liruma anti breast caps zibaamu size kati weliba ddene mubeera bakuwa size yo weliba tono akubanza sizambale kakati kuva onakulabye buli wenkulaba olaba ndaba weebikkiridde kiki ekikuleetedde okusigala nga akakaaya kano okalekako anti akakaaya kano ekituufu obeerawo n'ozajja ebikonde naye wabaawo eri essaawa ey'okusenkana mungu tojja kumunyumiza nti nali mu bikonde ate ne baŋŋaana okwebingira ate nekyandi mukazi mu kisiraamu ebikonde nja bizannya mbiveemu nsigaze ekitiibwa ekirala naye ate wembeera mu bikonde neneetyebula omubiri gwonna n'oguleka ekikola makulu kyobola nti wenzanyira mu legging nenyambala feelinga comfortable nawe mba maze ozanya nenkola sujudi yange mba mpulira ndi mugumu kuba nkimanyi sambadde buli
Mansimanyi nsigadde ndi mukazi musiraamu. Kati bwe tuwozanya olekako kano lwako kano ate nako kaleka enviiri waabwe waliyo buli bwe nyambala buno bw'oyambala obw'amazima kagenda muno kati ne muno obw'omu mukono kati waliwo olumu lwenkaluubirizibwa nti buno oba waliwo kala ze bakkiriza muscle tight kati tuga tuzanyira mu red na kala red kati basobola okugaa nti tukiza kala wet naye nga togirina mu muscle tight kati olumu nzanyira mu stockings nenzisika pakin ate era wootuula ku katebe nga bakuwa amazzi uniform yesika pakin kati weyesika jjukira oli abalina okukuwa amazzi abalina okukwatako akugambe oliro kati oba muwala musiraamu era omuwala alina tofiringa comfortable oba oli omuntu akukwatirira ate tomanye ebigendererwa by'abantu gwe bakuwa oba tomumanyi kati waliwo olumu mbamba manyi nti abakooki wange naye kati waliwo olwotambula katugeze international fights basobola okuwanga si kooki wo that means era naye nga mupya n'owulya nga emirembe gikuweddeko naye ekitiibwa ekyo okuba nti okikuumye ggwe kiki ekikuleetera okusigala ng'ogamba wadde ki akakaaya kano kasigaleko n'omubiri gwange guno guleme kuyita bweru akakaaya kano nze nga nze ninamu omutima gwange ndi musiraamu ndi muwala musiraamu ate bwemba nina akakaaya ku mutwe feelinga comfortable simanyi lwaki era nemba ngenze mbintu nga si byakwebikirira era ngezaako nze simanyi naye sitera nze kutambula nga omutwe gwange guli open era nze njaga omuntu aveeyaga nti koziko nti waliwo nali sinaba kutandika kwebikirira nga nkyagezaako kwogera n'abakulu nti neebikkirira oba ne olympics abagenze mu olympics waliwo France babaganye okwebikkirira kati abamu kuba tukosebwa kati osanga omuzanyi nga teyamanyira kwebikkula kati olumu agenda zanyira ku bunkenke sebikkiridde alowooza kakaaya kati olugendo lwo luno nga oli mu bikonde ate nga bweweebikkirira gwe ng'omwana w'obusiraamu akakaaya kano tekakwafekitinze kugamba nti abamu naye n'ebikaaya naye yandikoze bwati waayi tosobola kuggyako kakaayaako ne tukola kyanfekitiza nnyo kuba waliwo olumu lw'oyambala attire nga tesaata kwebikka tukira ndi mu sports kuba waliwo olumu lw'oyambala kituraka kyo nga kinene ekipale noyambala ejampa neweebikkira naye oli n'agamba tamanyi fashion onyumye kati ate nomala neweebikkirira akakaaya naye gwe ng'olaba ate nze kasita mamanga ngamba nti minookulungi abasigadde ne bebakola bati neboyambala ne bagamba nti so ne boyambala ne bakugamba nti kati ng'ekyo kye bagamba nti obadde onyumye naye kati akakaaya kano kabyonoonye towuliramu kali kagamba bankaggyeko nsigala nakate nkatereeza butereeza ayinza obba kalere kamunyumidde nga tekateredde naye nkatereeza naye nga sikajjeyo obuvumu obwo so mu nsi zino ez'ebweru endala z'ogendamu bo tebakutawaanya bagenda bakimanyi nti bayise muntu alina katambala ku mutwe olumu bakutawaanyamu obufaananyi bwaffe buba tebulina kakaaya bagamba ono alina akakaaya ono talina kakaaya kati ng'ebifaananyi byawukana kati oba nasooka kwenyonyolako nze nebi naye bo tebatawaanya kuba bakimanyi waliyo religion ey'abasiraamu bakimanyi nti gwe kasita obanga weebikkiridde fuula kuba nti tebakkiriza kwebikkirira akakaaya k'omutwe ate emikono ne giba wabweru n'amagulu boyina kuba nga obudde wansi paka waggulu nga ataaya yonna eweddeyo nga ekonomi oyambadde bulungi siga nti ate nebikisa akakaaya ate emikono giri wabweru abo baba tebakutegeera buli kyokola mujabwe batemedde bateweddeeyo so bw'omaliriza bw'oti ng'oddamu ngoyezeeza bulijjo mirongo bijjako nga nziramu era n'ebikkiri so fights zitandika ddi naddi mu mwaka obeera ne fights meka mu mwaka kisinzira kalenda weeri naye kati ndi mu Champions League Uganda Boxing Champions League era nze alina omusipi wawangula omusipi zagubakubaani gyali anti it's a round robin kekaliwa mubaamu mu category kati olina osooka n'okuba babalimu eyo category yo n'obamalayo mubanambi wabakuba bonna zaawa
Kati okuba wangula n'obusungu osooka n'olinyisaamu ku busungu oba obeerawo n'ogamba kati ate oli bw'aba nga gwe bakuwadde yakunyiizaamu ndowooza ye omukuba kumutta ate ebyo osooka n'obivaako oba okuba kukola ki kikuleetera okuwangula era mukuba omuwangula oleete wiini eyika kuba ekindeese kyekimuleese zabamwanga akiŋŋamba nnyo bw'omusasira ayinza okukuwangula era bwe nva ewaka nga nayefeta ŋŋamba munnange oli ekimuleese nawe kyekikuleese mwena mwagala ki wiini kati gwe omusingako gyegitwala wolebeza ng'agitwala baali bakubyeko n'olungula koziko bankuba mutwe nali muspiring nga nkola nabalenzi kati nali sambadde headigi ey'oku mutwe omulenzi nankuba omutwe wano nga yeerabidde lwakuba nti ebyo biba tebiriimu abatajjukira nti oli muwala waliwo be tukola nabo ate nga tayagala mulabisa nti omuwala akola ki nti omwana amusinga kati abalina oteekawo embeera nakulabisa kale ate naawe oba toyagala kukola ki kulabisa obalina oteekawo performance ennungi kati yakkuba omutwe n'owungamu nawulyanga akajirita akansasa ekikondo wakiwulya mu jirita yansala mutwe gwe gwennyini emitwe gye headbating egyekuba yayina ki mu mutwe batambula n'amafumu kati ne wajjawo enkofu naye allah yanyamba terabika eri muno yankuba mutwe guno negyekuba n'ogweri nasooka ne bangamba sooka emirire ebbali kuba yali first time yange okufuna headbat ampulya ne wavaawo omusaayi ne bagamba tuula wansi bakuwa omulenzi mulwana n'abalenzi mbadde manyi mulwana bawala nabawala basobola okuwa omulenzi n'otatya naye abawa kiro 6 okola n'abalenzi kikuwa endurance oba n'amaanyi kati omuwala muna agenda okuzanya naawe oba owuliddeko ku maanyi g'omusajja woga olumu oba togawulira naye kasita oba nga okola n'abalenzi olumu kikuwa ne confidence mbadde nkola n'abalenzi oba mukulu kati gino emisipi bagibawa mugireetaka ne mugitereka nga tutereka ebikopo ani ŋŋamba omusipi nga bagukuwadde kati gwogulina ate lwaki ogubaddiza omusipi senza agwina guli ku jemu lwaki oguteeka ku jemu koki yatugamba gibeere ku jemu ye yaguwangula kooki kooki nga mulaba nga ndabye ngaomubibbimu ate yaguwangula omusipi lwaki mbadde manyi nga wetuwangula ebikopo nokitwala ewakaawo abaana bo ne balabako nti maama waffe yawangula omusipi gugwe omusipi yatugamba gibeere ku jimu abantu abajja ku jimu basobole ogiraba nti jimu erimu bachampioni ne baana abaana abatradinga basobole olabiramu guli wano guliwo gyokolera guli kyengera akwaya wemba ngusabye era basobola okuma okay kati ninagusabayo nga nina outing iwe batyo n'ogwesiba mu kiwate nanguteeka wano ne kati oba guteeka wano okukola ki kuba alaga nti enze ow'omusipi noyita mu banno bagomba abalala wemba naakakaya ate biba birala okuba oyongeramu ekibuli okuba alaga nti hijja abamu baba tebakkiriza omwana akuba bikwandi omwana okuba mba nebikiridde buli kiseera kati bwoba okataddeko akakaayako n'oziteeka wano omusipi bimba nnyo ate alaba omwana wakulaba mu hijabu awo n'akumanyira n'omuwa kuba ate bagamba wensiba akakaya nkyuka nnyo ate wemba neeno nkyuka nnyo kati nange mba sibitegeera kuba bagamba sirabika bikonde bw'oyambala wali eri oba togoomagomamu simanyi kuba seetegeera ntambula yange naye ng'oyambala kukakonde nkambala n'okasobola mbadde manyi oli wa sinika throughout kale nnyo kuba tebatera kumpitako events lwaki simanyi bakuvaako nti oba mu training naye ngako ka makeup okakolako ago mazima kuba abasinga agenda kubeera nti nina birthday n'omugaa ndi mu gym kati baba banvaako zaala lwe tumukubira ababize naye nga ka makeup komanyi ogenda n'okafunafunamu kakolera ddala n'ovimbisaamu neneebikkirira ne bategeera nti omwana twi yamalayo anti kati okuba ka makeup n'otabamanyiriza mu eri face okuba kati abasinga bamanyira eno face
ezannya ebikonde naye obakyusa nga ate ono omulala mukko. Ne bategeerako abantu babiri ne bategeera nti waliyo Zahara omulala atali ono. Bizibu ki by'osanze mu bikonde by'ogamba nti kino kyo kyali kinzijeeyo bannange nga mbitadde? Ekizibu ky'ebikonde engeri nti ndi muwala. Gundi stigmatization nyingi mu bawala nti oba n'abalenzi nga mikwano gyo ate bali bakiraba bulala kati no ending up ng'oli wekka. Oba tuyagala abantu bakwogere wajjudde oli muwala musiraamu naye kati ebigambo bikipinga bitambula oga kansigale bumu oba ki oba ki kati kyoba mbeera waka we mba nvuddeyo ogenda ku training nti oba ngenze kapate bampisa ti pate nsooka kwetegereza pate ki tomala gagenda ku buli pate kubeera tebampita kati era gye bampisa era nsooka kwetegereza lwaki bampise bano bandabyemu otya namu ntya namu kuba mbeera waka n'ekirala nti neebikkirira naye ate olumu bino ebintu by'okwebikkirira obukaaya ogenda olaba obukaaya tolina kuba akakaaya k'omusiraamu bakaseera akasipoti maama kammeka emukagula mmeka kuba kati tugula lebo buli mu lebo nti Adidas kampuni yezikola bw'ofuna ate akako waliwo obulala nga tebulina lebo babukkiriza kasita kaba nti kaba munda ne buno kale nga ataya weeba nzibu okulabika kuba bya bbeeyi ate olumu oba oyagala kwebikkirira kati ataye neeba ya sente mmeka byonna kati buno bumaso taiti anti kati okubufuna bwonna olumu kaba konna wamu ate nakugamba 7,000 nga tugirina nogaba nani ate webanga kala ziri different olumu tebabikkiriza babagala oba mbadde black black oba mbadde nga maso taiti ya black ne kana ak'emikono black n'akakaya ka black bw'aba red full kano ka red kalabika kati so kala zitera kuba kala zikinaki era abasinga bonna abebikkirira baba mu black wa black mwangu kulabika ate black osigala era oli smart kitayaka nnyo naye so ekikalubiriza ataya ate ng'oba ogyetaaga so bwe tufunayo abantu basobola oziggulira tusobola ozireeta muwulidde bannange tugulire Zahara ataya asigale nga ate yeebikkirira bulungi nnyo obwo obukaaya weebuli mbumanyi abali ettaki gye buli bungi nnyo obwo bwa sports bungi nnyo tubuleete hijab nation 31 tulina okulaba nga ate ofuna after years ne bwe tufunayo 3 ne bwe tufunayo 3 oba 4 aba atandikiddeko Zahara waffe n'abeera nga ekikonde akikuba bulungi nnyo ng'ate yeeyagalira ddala so birungi ki byofunyeemu muno mu boxing ampeeredde okyasoba kuba nazeeyo institute nsoma computer science kale silaakinga era ekintu bwe mba nkyetaaga nkifuna kati bino champion gondi zino zogendamu ezo bakusasula kasente owangula kati ng'ogwo omusipi gujjirako kamaali kubaako n'olabirako famire eka kubaako ne wano wozanyira ku fight bakuwa mbaye ne wa Champions League abayo ku Saturday no kati babukawo Saturday eno paka ng'omwaka guweddeeko naye kati waliwo olw'okulumira ku fixture bw'olina ozanya bueno training nga nobeera fit ozanya kati zino training ani azisasula zino bw'oba ng'oli mu training ogenda mu fight gweyefaako oba teweefuddeyo teri ayamba wefaako so kati ani afacilitatinga sente zino zokola tezozaamu oba abazadde era teri afacilitating kiriko nganzi tonafuna sponsor yena so ndowooza mukitegedde bannange abantu muliyo mulina ssente empitirivu n'abagambye kino ekya hijab nation ekyakitukozesezza mwe temumanyi baana ba hijabi bizibu bye bayitamu so kati Zahara yeteekamu omusimbi gwe wano najja mu training ate n'amala agende mu fights ez'enjawulo okulaba nti
abewaka balya naye ng'omwana omuwala okubeera ng'ateyeendezaawo kati owulira asoma so yenna ali eyo ng'osobola okukwasaganyizaako Zahara n'ogamba oba anze kamugulire kamusasulireko training ze tomanya kamusasulire ng'omwezi kamusasuliryo ekyebiri I mean like ekyemyezi ebiri oba kamugulireko atayazi oba oyambidde ddala wano we tuli mu jimu nsanzeewo Coach Ricky omanyi yammanyiiramu kaawe mabega era tetukwataganye bulungi buli omu ayise ku munne n'ayita eri n'empita eno saawa kumumanyiira yanswanyulamu awo kiboko bazaali 3 eŋŋamba naye ate ono omusajja ate yatandise ddi okumumanyiira kati emmere njirya bubi juzi nabadde ne bakasuku nendya baketi 3 eza KFC nga nnumya Coach Ricky nemmala okwo nendya oluwombo mu ssaawa y'emu nenywa splash 2 nempakira n'opakira ekiri ekibaluma nenjagala omulaga nti Coach Ricky olulala ompita nga noŋŋamba bugambye ebyokunswanyula kiboko tebikola so kaakati ngenda kubanga ate twekubamukko omanyi ndabyenga ebintu bino byangu bano batumanyiira bumanyiizi nalidde baketi 3 kulumya simawe gwe guno mugo gwotuwuntuza emboko kyakato kyawulira saagala okuhijja mu nationing ofaananooki kulabikidde bubi nnyo naye nina nange lwentuula olubuto ne luyitako ne ŋŋamba naye mukama kiki kino olaba nti nga nze ndya oyagala mugende kuwani atalirya naye lwaki tujja ku mmere bonna baafa mmere sikujja ku mmere jja ku mmere nyingi eyitiridde oyagala tulye tulumwalusa ate obutale si kyekikulu anti otuliisa obumere butono bonna baafa mugejjo ekigero kyekikulu tebafa naye okuva buwajja omanye otufuukidde ekizibu mugenda fa blood clot kati kyekibatta gundi yafa blood clot yali alya nnyo emmere kati wuliriza watafa blood clot ogenda fa pressure ogenda fa simanya stroke nze ninayo kojjanga alina stroke naye nga yali talya nnyo yali talyative batakula exercise kyekyo exercise sikolerako asoyamaddekiramulanaza njagala kuwaamu Zahara ndamuwe ate ekyo nakyo nkimale so kati nkukubira wa afa gundi kulya anna wamma bannange subscribing o liking so byebyo Zahara tunabeera naawe naabaawo 31st yes Zahara nze mugulidde tikiti saagala asasule njagala gyatule ku table ate era njagala olunaku olwo tuvaawo ng'ayina costumes tugenda kusupportinga bahijabis ab'enjawulo kati nga bwolaba Zahara tumufunire costumes wabeereko tuyisa bagagga bangi tuyisa bahijabis ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati bayambeko Zahara okulaba ng'ate mumusasulirayo okwo ne bwe ziba oba ne bwe giba emyezi ng'emeka for a start yinza nofuna asasula omwaka training kati kolwonya otuyambe ojje nga tulina bajeti yabyo tuvaawo nga tukubye oluseke lwa Zahara naye nga olwa costumes lutandikira ddala kunze obukaaya njakufuba nnyo okulaba nti akufuna njakufuba okulaba nga tumufunirayo obukaaya nammwe abasobola okulaba kati fe abamu tetumanyi bwe babitunda tusomuwa sente ye kennyini n'abeera ng'ate bambi alabika bulungi nnyo n'abeera ng'azanya ebikonde bye ng'ali comfortable mu kakaaya ke abagambye akaagala nnyo era afuninga comfortable ng'akambadde naye obuzibu kufuna costume ezo nga zifaanagana because abatakkirizibwa mu ringi nga tezifaanagana so tulabagane nga 31 August ebigogo ate mujjemu n'akasente mumanyi tugenda bakuba oluseke musiibe bulungi mweraba